Amanya nze Nanziri Edith nga nkola ku bakyala kulabika bulungi. Mu kuva e Masaka ntunulira nti nvudde mu family y'abaana 8 kati nenvaawo ewaka. Twabeeranga mu Juba kati ate abeewalala nga Yeyi, Yambyo ne other states bo beekubanga ddala emisaayi ne gitonnya. Ndoza gyali emyezi 6 nenkuŋŋaanya $5,000 nga nyina ne ziri 3,000. So okubeera n'akanaana ako neŋŋamba kati ziri 5,000 ze ngenda okukozesa ku lugendo lwa Dubai. Kati waaliyo kiwookini baali bagaba cleaners. Kati tugenda okukola ku Emiril nga cleaner. Ku Emiril batuweerawo naawe. Olunaku lwe nafuna call lwe lunaku lwe nali mmala emyezi 6 lwe lyagiggwako. Era mu ttawa mwe nali nkolera temwabangamu network. Naye zaawera ssaawa nnyo omutima ne guŋŋamba genda otuule ebweru, stay outside. I was like, someone is going to call you, someone is going to call you. Essimu neevuga. Ne baŋŋamba, hello, this is Nanziri Edith. I was like, yes please, this is Nanziri Edith. You had applied for a position of being a waitress. Konze, yes I did. And this is La Brioche. Nasanyuka ne ŋŋamba guno omulimo gwange. This is what I wanted. Challenge eyasooka gye saatwalanga nsonga naye nga ngitaddeko amaaso obusosoze. Abaana b'okola nabo ba Filipino, abaana b'okola nabo kole ba Morocco nabo ba Africa, n'abalala n'abayindi tribes endala. So kati we nalaba nti abantu bano bansosola baba batandise okunsosola na improving oluzungu. Nga buli customer janga, oh, where are you from? I'm from Uganda. That English is not from Uganda, please. I was like, I'm from Uganda. We thought you black American. I was like, no, I'm a Ugandan. So, nga ate bali bo oluzungu lutono luli very slow. Kati nfuna advantage. It is an international restaurant. It's called La Brioche. It's an international restaurant. It's a French restaurant. Kati abazungu buli we bajjanga nze nayogeranga. Lwe bajjanga tebe zituddeko abazungu, they are speaking, the Americans or whatever, bayitanga nze mba nkolanga ku tables ezo ezaboogera oluzungu. How did I improve my English? Sigamba kuba nkugambye amasomero ge nasomeramu ndiwe Masaka. Ndiwe Masaka. Tetulemererwa. Oluzungu nzirayo ku kasimu kange. Ndaba movie is a black American. I copied and pasted the accent and I matched in a society. Ekyo kyekyansaawo kyokka. Kati ne balekera okunsosolola okuba ndi muddugavu ne batunuulira oluzungu lwe nali nfuuwa. Kubanga bakasitoma bajjanga nga nze njogera oluzungu oluteredde. Kati bali basigalanga kukola ku Bawalabu, ku Bafilipino, naye nga abazungu it was me nga bakolako then ku branch eyo. So challenge endala gye nafunanga, not being loved by the managers. Okay, I wasn't there to be loved. Naye favors, yes, not favored in shifts. Kuba toyinza kuŋŋamba, I was supposed to work 8 hours. Okay? I was supposed to work 8 hours. However much mubeeramu obusente obugwamu for overtime, naye tekitegeeza I should do that for longer period of time. Wakenanga kumacha, like at 6 you at work, no breaking, tujita back to back shifts. Notukera kumacha sawa 12 oba oli ku mulimu, ne mutegeka, ne mukola breakfast, ne muleka nga muservinze lunch halfway, ne mudde waka sawa 7, ne mwebakamu. Muba mulina okukoma ku sawa 12 mpaka sawa 6. Ezo sawa ziba mpanvu. Mukwane ebigere nga biringa bye bayisizaako omuliro. Ng'ebigere binga bayisizaako omuliro nga buli lwenzirayo ewaka emyezi 6 egyasooka. Nakyuse engatto nga ndowooza ekizibu kiri ku ngatto. Ng'olina obisookinga mu munnyu n'amazzi agabuguma. Naye ng'okeera bizimbye. Naye advantage eyaliwo nti bw'otandika okukola n'obeera bize bimanyiira. Bimanyiira. Bikuluma kawungeezi ng'ozzeeyo ne ku makya ng'ozuukuse. Awoka byali kumira naye nga bw'okitunuulira kiringa ekyayiseemu omuliro linga eyalinnye mu muliro. But in 6 months nali maze okumanyiira. One, nga mastering the menu, si kyabuusabuusa, si kyakola wrong orders. With wrong orders, this is when you punch in the order. Chef n'agikola n'efuluma nga si yeeyo. Aya.
bakusalanga ate abalala jukira tip yali house tip nga mumuteeka muli mu box abalala boy bakolanga mistake bwetyo bakavaringangawo na tip manager yabikulanga sente naziteekawo kati gwe gikole gwabanga musaala gwo okitegeera so neyo nayo nebeera challenge nti you punch wrong order nga tomanyi nti it is a wrong order kubanga menu nene mulimu drinks soft drinks mulimu okay kuliko side ya bar kuliko side ya bakery kuliko ne side ya kitchen kuliko ne side ya pastry kugamba nga bingi it was not easy to master unless ngo tuteka akaseera but they never accept obokoze mistake tebibakwatako you have to pay so eyo nebeera challenge ndala sente ku contract bateekako millions 2.5 okay it was also a challenge bakuteddeko millions 2.5 ku millions 2.5 bakuwadde accommodation ne basala akakadde bakuwadde transport kuba vaani ekukima ne basala enkaaga ne babalaawo n'ekirala ne babalanga kikogamano ngosigaza miliyoni emu mu bufunze so on 1 million you have to smell good ela there's a cow I used to use bakasoma which perfume is that kali ka mitwalo 35 which perfume is that so you have to smell good too the makeup has to be neutral ne ka lipstick akamala akatewaliwo byakwekolako saloon yes but not too much natural hair yeah but not like nenga ebisinga bitwala sente ngengatto zikutuka at least buli mwezi olina okugula engatto ennungi ate comfortable niwekanga nga mutuufu bwoba otudde obulungi oti sigaza emitwalo 6 nyabo oli bweru obuzibu butwakolanga kupostinganga obufaananyi bwaffe ku Facebook bakulabye n'abazungu okola mu restaurant mama wange no yalwadde tuba tusabayo akasente bwe kati no kati tuli bubi so what I did one thing nti I went on back ku YouTube nenjiga financial management ebimu ebintu nembisala nembikendeeza tebanyiige nenkendeeza n'okugaba sente walinga mugabi nnyo nali mugabi nakati kinnuma nnyo okunsaba ne sitakuwa naye olw'okuba financial literacy enyigiriza tozigaba nenekanga nga nzisigazizza kati nembeera mu ekyo nensala ebintu nti engato olulimba nengula ya mitwalo 10 kati ngenda kugula yesatu perfume ebadde ya 35 kati ngenda kunoonyayo eye10 nengenda nga nsala so that nkuŋŋaanyayo kasente nterenzire ewaffe mbeeko kyenkola a professional waitress omuntu waabaze siwuwe kiba kitegeeza omuntu ono talina kyamanyi omuntu ono singa ffe batuwa ekinene nnyo if you are busy maybe you're having 3 tables omuntu ono muwe sign language that I have seen you and I'm coming like for example singa customer ayingira give them a smile omugambe oba oyinza n'omulala please can you sit there before ng'okutte n'emmere y'omulala entebe eri abagiraba n'atuula omugambe nkomawo okitegeera that sign language you sit there I'm coming that is so we call it body language emataringa customer si body language gwe yokka towards the customer but the body language from the customer to you signals customer talina kumagamaga bwati dakiika ziwera nanyenya omutwe naguze no talina kikola kati wemba nyina tables zange 3 of course abantu bano mbeeranga wa security mbeeranga bodyguard let me say okay one ono bwampita I need this drink and the timing of the drink naye mataringa drink etayokya ebintu kale okay if a barista is busy it's supposed to be 5 minutes to 7 minutes okubanga delivering juice or coffee or anything cold 5 minutes to 7 kuba abantu tebalina patience of sitting nga tafunye kyayagala then bw'oba omaze okwata order y'abano ina table bali be wasavinze ababadde bali ask them if they are okay ne bano babuuze if everything is okay genda oteekemu order olw'ensonga obabuuzizza they have in mind nti obaliko kumbe oli kweno tebe endala
So nga botegeka cutleries, botekawo bokola setup ya table, then you go through again. Ekirala customer talina kusitula mmere ku table akulaga nti emmere eno eriko ekikyamu. No, that is not professional. Customer watuuka okusitulira emmere ku table complaining nti emmere embi obadde luddawa. There's fine dining. Fine dining is when you come, you order the wine, you sit with your Wi-Fi and your laptop, you have phone calls, music is too slow. Like you can even spend there 2 hours to 5 hours waiting a friend one by one. They may come and go. That is fine dining. Your customer dining temenya nnyo. Ngene endala ya quick dining. Quick dining, someone can be there for an hour, 30 minutes. They're just here to eat lunch and go. They're here to have breakfast and go. They're here to have a coffee and go. So, tebayina budde. For that kind of dining, tebayina budde. So you have to be attentive. Ekyokubiri, professionally, waitress toyina kuyimirira ku customer mu ango gyatakulabira wenna. Wenna balina okulaba. Asobola okuba nga mwogerezeganya ng'akutunulidde mu maaso. Ekirala, you don't bend on customers' table. Hey, obadde oyagalayo ki? Okitegera? You don't. That familiarity. Customer taba mukwano go, you can give them a smile, you can have you can have a short conversation. Like for example, almost the tables I used to serve, people were smiling. I learned and I found ways of doing so because that gives them comfort to enjoy their meals. I want to be honest with you, I love money and money loves me. So when ngenda muli typing I'm direct. I'm not that person. Sitela kulaba nnyo love stories. Sitela kulaba nnyo. Even if you go to my wardrobe, the books which are there, it is money. Money. So ne typing amu ogenda kulaba nolabako abalala nga basomesa nolabako n'abalala nolabako ab'ebweru. But the difference between abawano n'ab'ebweru, ab'ebweru embeera y'awano tebagimanyi. The economy is very different. So kusinga kuba wano owa wano yamanyi invest gold. What is that? Ne katoli akubulidde amazima. Let's say Newton ya mentioning ebigambo ebyanzizangamu amaanyi. Ngamba okay, ebintu bino bituufu gyebiri nange ngenda genda mbikole. When it comes to money, sente zina amatu, sente ziwulira, sente tezeetaaga noise. Bano abaana banvudde bweru. Kansuleko mu hotel okumala omwezi nga mulamba. I know, binyuma, but yes, do you really need it? Is it really necessary? Okukomawo nosulako mu hotel emyezi 6 n'oyagala oddeyo ku kyeyo. Newton yagamba ebigambo bino. It is very difficult omuntu ali luxurious nga avudde ebweru to sustain in business nemalako birthday soka nekwata birthday yokubiri nga badde luxurious nga sente ozispendinga nga bw'oyagala. It is very difficult. If you survive the first birthday of the business, the second one doesn't survive. So ekyo kyangumya. Should I tell you something? I've never sat there and ngamba wana esinga nzirayo ke Dubai. Dubai bana no. One, I know now the money management, financial management. Akasente kange nkakukulira, sikalaga, sikogera, bonsanga ako kugaba kaweddewo sigaba. Bwenteka nti kana kasente ka kugaba oli namala nkubire simu nyinawe kizibu kya mitwalo 5. Timukwano omanyi nyinawe ejo nti ebiri jimpe nga njikwanga. N'omulala bwakyo kwezo ze nateekateeka okugaba sisuka. Kati ziri ezange ne zisigala ate nange ne neeyawulirako nti eza bizinensi si zange. Lwaki nzirira essente za Anzi Beauty ne nziteeka mu Nanziri Edith? Anzi Beauty wabansasudde nze nga ndya ku zange. Za Anzi Beauty ne ziba za Anzi Beauty n'ezange ne zibeera zange. So that financial management bw'okomawo wano kyosala gwe muliro. Can you believe nti nakomawo ne mmala omwaka mulamba n'ekitundu nga sina mmotoka?
Do you think I couldn't afford? Sali kwe nali ntunula. Which car should I have? Nandivudde ne hurry ennene enzibu. Hey, nentuuka ng'ate njireka ninya bodo olw'okuba amafuta gakoze eki gannemye. So the wisest thing I've ever done is to have a small car. Ntweba ne wemba njagala katungulu ku dduuka nvuga emmotoka yange kubanga enywa kawujjo. Kati omwana agenda n'agamba nti nze omanyi kaneteekemu hariya bandabe naleka wano mujja wange naye andabe mama wange omuto yampalananga nti nga sinazifunamu kandabe. So bw'okikozesa kabampaane ne kabandabe nga ssente ozijje bweru, jjukira the flow of money ebweru, it is not the flow of money in Uganda. So bw'okikwata bw'otyo mu kabandabe kankitwale gundi ono mulageko leero kandabe leero kati nsula gindi. It doesn't make sense. Ssente ogenda okumaliza nga oziridde nga n'abo wagamba bakulabe tebakulabye. So manage well the finances. Osalawo ddi okudda e Uganda nti kati bannaye ekibuguni njimaze Dubai nambako. One, nali nkuze nga sinaba kuzaala ku kyeyo tozaalirako okufuna olubuto marriage certificate. Nga ate sigenda kuddamu ebyo marriage certificate. Sigenda kuddamu ebyo byakupanga mpapula marriage certificate ate lwakuba nfunye olubuto. The best way is to go home. If I'm to have babies, I should have babies in my home when I'm settled, without the pressure of going to the job. So ningamba akakunganya obusente bwange, then nali nguzeeyo some few lands nga ntereseemu ssente zinatandika Anzi Beauty, nga ntereseemu ssente zinatandika Anzi Beauty, then nenkomawo era natunda nentandika obusente obuti nentandika. Ate mu kutandika saatandika na mega business, saatandikira ku Pioneer Mall, natandikira downtown nga rent wa mitwalo 3 mu egyo nga bwe ndaba ekibuga bwe kitambula. Nali maze ebbanga nga siri mu kibuga. Imagine since 2011 mpaka ku 2021 ebbanga oliraba bw'oba tobadde mu kibuga bakusala n'ensawo. So you have to do this what we call, Newton calls it camouflage. You have to look like them. You have to fit in them. Obutakugwako obutagwa mu yala. You fit in them. Nosobola okutambuza emirimu gyo mu mpola wanu nga bw'oyiga omulimo gwo improving omulimo gwo. Netandikirayo downtown ku kasasiro bamuteekangawo ng'awunya. So I didn't improve until nga bakasitoma batandise okujja batandise okwekkaanya ekifo nga really I needed a good space. That's when I improved, and it take me longer. Yeah, it took me like a week. Bakasitoma balinga bana batuuka ku kifo ne bagenda nemanya there's a need. You don't bring your money out if there is no need. Oleta ssente zo when there is a need. Nemanya wano tewakyatusuutinga tusitule tugende. Era within a week Pioneer Mall yali yakagulawo then nga tutambulira ku pesi ya kizimbe. But I was supposed to be able to open up in a week to finish up my shop. Era tekyanyigirizamu ate sina ssente ate rent ate ssente zange zaaliyo saazigulamu hariya zaaliyo mu kava wadde leero tezikyalina omunankuba akakumbi zaggwayo byenjiza ebweru nti biringa ebintu kale ebimu mama yali yabindagako naye tebyaggumira biggumiriridde eri nti bwekitobe kirina okubeera enkolaganayo n'abantu. Bayinza okuba nga si bannayuganda, abantu bonna b'osanze mu society, whether your customers, whether your friends, whether who, the respect you give them ematteringa. Like for example, nyinza okuba nga nasoma naawe, I can't find you nekugamba nange ojjukira kali ka boyfriend ojjukira banange wetwalibwa. No, we are grown up. I have to respect you. Now you're someone else. You're someone's wife. You're someone's mother. Maybe you own a business. So you're someone else. So I treat you differently with honor. So treating people with honor. Oba bamanyi, oba tobamanyi, that treat them with honor. That is it. Ekyo kyonkiyize n'enkiza. Ekyokubiri, abantu b'ebweru tebalina mpalana. Tewaliyo zero mpalana newe baya business. Zero. Abantu omuntu wakusinga can just imagine omuntu okusanga nagamba wow, I like that, wow,
this one is nice on you. Wow, this one is good on you. Like they don't have that jealousy. They feel good when someone has something good. Ekyo nenkikwata bulungi bukuso n'ebirala bingi. Omuntu atagendangako bweru Dubai mostly. Musajja aba kubadde omulimu wagenda kuwa omusaala gw'ayagala okole. Hakuna mchezo. Work is work. Ekyokubiri, there's no connections. You go there, look for a job, and then work. Ekirala, improve your life. Tolemera mu lw'e Kampala. Okutuuka eri ogula ekintu ate sente zikomparinga mu z'e Kampala. If you want something, get it, use it, get satisfied. Ekirala, don't be lonely. Mwate missinga abekamba missinga coach. Nabaleka like mama wange namuleka eri Masaka. Ennyumba eri kuyegeyege eyagala ggwa. Ate mu missinga coach. What I miss is a house. Jagenda okusulamu. Bate missinga abaana bange. As long as they are okay, they are fine. Mukwano kuba ekyeyo, get your money. Ekyokubiri, stick on your target. Bw'oba ekyakutwala Dubai ogenze kukolera iPhone 17 mukwano bw'ogifuna come back. Bwe kibanga ekyakutwala kufuna capital wa miliyoni 10 bw'ozifuna come back, do exactly. You remember I told you nti sente zirina amatu bw'oziyita nti njagala kino bwe zijja bw'otakikola zo nga zivaawo. Okitegeera. So make sure nti bw'oba oyise sente zikola ekyo ky'oyagala. Ngenze Dubai kukola kino na kino and ABCD. Once you get them, come back. Make strategies again. Yes. Money comes to me easily. Yeah, money comes to me. Affirmations. That's why I do what I do every morning. Affirmations.